Abasawo abeegattira mu kibiina kya Uganda Medical Association ne bayinginiya abaawererwa amaka go Pulezidenti asisinkanye Yoweri Museveni okwogera ku nsonga ez'enjawulo ezigenderamu okusitula ebyobulamu. Pulezidenti Museveni asinzidde wano n'alaga obwetaavu bw'abantu okwettanira enkola ey'okwetangira endwadde mu bannayuganda. Really grasp this strategy of emphasizing prevention and dealing effectively with the residual diseases, your people's health will improve. Asabye abasawo obutajjanjaba bujjanjabi bantu kyokka n'okubasomesa okwetangira endwadde endala eziva ku bukyaafu. So that's your mission really. Your mission is now to do the health strategy correctly. Because you wonder why a district medical officer cannot once every 2 weeks go on the local radio and educate the people. See, you people, today I'm coming to talk to you about this. Bw'atyo Pulezidenti yeeyamye nga gavumenti bw'egenda okuwanga emirimu abo bonna abafulumya nga bakuguse mu busawo. You need one doctor for every 500 people of population. So since our population is 43 million now, it means we need 86,000 doctors, because it doesn't make sense to say that we are targeting 80,000 doctors and now we are saying you cannot absorb 5,000. That's not, doesn't make sense. But the issue is the payment. Abasuubizza okubazimbira amayumba n'okutumbula ebyobulamu nga wanasuubizza okuweerera abaana b'abasawo bonna abaafa nga bajjanjaba ekirwadde kya COVID-19. Dr. Samuel Oledo, Pulezidenti w'ekibiina ekigatta abasawo mu ggwanga, asimya Pulezidenti Museveni olw'okubajja mu byalo n'abaweerera. Nti tugenda kubeerera, tulina amaanyi, tulina amagezi, tulina obwagazi, ate tukwagalira ddala. Twasomera bwereere, watusasira bwereere, watuwa ekyokulya.